Godfather bakazi bonna bozadde mbwe baba akulekawo toyogerera bonna muntu aberekana towemula naye teri Godfather tawemula naye omukazi asobola okufumbirwa Godfather olina okubanga oli nfuuzi omanye enfuuzi nga tolina bakojja fe tukyabalina alhamdulillah nga tolina bamaama munsi alhamdulillah tukyabalina nga tolina baganda ye mukazi yakasobola okufumbirwa Godfather n'obeerawo olina kubanga obwongo bwo single mothers si balungi naye waliwo abakyala nga kale yaviibwako omwami we ngaabo ng'omusisinkanye munnaye naye Godfather ne bw'onoowasa embeerera omukazi ow'empisa embi obwannakyemalira bw'abakazi oba n'abasajja aba muntu ffe twakula ne bannaffe nga n'ewakatagaba ne bwana abatazaalaga tulowooza nti mu maka we bali abakazi ng'akweka n'enva ewaka. Godfather statement yo abadde nnene nnyo eswazizza abakazi bonna n'ennyoka yakera n'akusindika naye mwali aswadde newankubadde ayinza okuba akyalina ekitaawo naye yabuswavu ku buli mukazi yenna yali abaddeko n'omusajja kababeera abali mu bufumbo. Statement ya Godfather eswaza n'abali mu bufumbo kubanga abasajja bangi abawasizza abakazi abakuziddwa abasingo mother ng'abaana balina empisa bonna gwe manya nti wakutte bamaama bonna. Statement yo okuwasa omukazi azaddeko at least ofuna cancer nofa novaawo waswazizza n'abali mu bufumbo noswaza kubanga abakazi abamu bannamwandu mukwano abo nabo bayita ba single mothers oba ekigambo kye mutategeera ati cancer bwagenda ku stage 3 kitegeeza oba wakufa stage 3 oba tokyawona oba mufu n'abakyali abafumbo bonna baswadde ku statement eyo wabalowoozesezza nti oba bulijjo byoyogera oli mutabufu wa mutwe. Statement eyo it is beyond being a statement. Godfather ayina a problem psychologically Godfather ayina problem kakati Godfather abasajja bangi kuno oli musamize kyemmanyi toli kansala abasajja bangi kuno abawasizza abawala abato essaawa zino bali mu inbox yange bakebera abaana tekuliiko baabwe. Godfather bw'oba oyogera leka kulowooza nti otegeera to the extreme ey'okubanga osula mu bulamu bw'abantu naye nsaba mu mutima gwo bw'oba ozadde ku baana abawala lunaku lumu ne bw'oliba owezezza emyaka 8 oveeyo weetondera abakazi abo ku lw'omwana omuwala gw'olina ku nsi gwe nalaba oleze ng'ayambadde akakaaya. Kino ngenda kukikugamba nga nkyogera enfunda 3 tewaliwo bantu basingayo kubeera bamusege tewaliyo bantu basingayo kujjamu mbuto ng'abawala abo bolaba abeebikkirira ate naawe ozaddeyo omu kati nno byenjogera mbyogera na bwino na bukakafu naye njagala okutegeeza ekintu ekiyitibwa okubeera awantu we banyigiriza be ba single mothers abamu be mulaba. Godfather nze namusoma aballa kyatanakola simumanyi nnyo close but Godfather ye muntu atasobola kubeera na mwana wa muntu ekisooka amanyi buli kyayogera kituufu oyo omuntu aba narcissist. Ekyokubiri amanyi nti ategeera ali so narcissistic kwegamba amanyi nti mugezi wabula nga ate olumu zivaako waya ompuliriza zivaako waya Godfather ovaako waya. Godfather oteekwa okubanga mu bulamu bw'oyagalako ko single mother n'akulemerera. In fact oyinza n'okuba oli single dad oba seekyo mukazi we yakulekawo gwe wazaalamu omwana then kwositulidde obusungu leka kwata feeling nga gwe Godfather gy'olina ku oyo gwe wazaalamu n'agenda gwogezaako okulemesa abasajja bonna ogiteeke ku buli muntu. Everyone has a reason. Bw'oba oyagadde okuyisaamu omuntu amaaso ekiyitiridde omulekeramu ak'obuntu kino ekintu Godfather okiri personal. Olina obuzibu bw'afuna ku mukazi gwe wazaalako kirabika olina gy'ogezaako okumulemesa naye njagala ombuulire bw'oba mukazi ng'oli mukazi agumidde waliwo omukazi asobola okufumbirwa Godfather
ne waba tozaalangako ekisooka godfather be bana abasajja asobola n'okuyombera ekikopo bw'oba omutunuulidde ayagala abeere yeye ategeera yeye amanyi yeye ataddizibwamu yeye atayogerwako. That is our uncle Godfather. Bwatyo bwali Godfather akaddiye nga tannasalawo. Godfather weze emyaka nga 45 ayinza n'okuba agenda mu 5. Muntu mukulu kyovola nga nze ngane tuwe mba njogera naye nze muwe ekitiibwa lwa nsonga muntu mukulu. Omuntu eyenkanidde nga yakazaala buzaazi kaana kamu ba babiri ate nga n'abaana abo tebannaweza myaka giwera 10. Oyo omuntu tabeereka naye. Amanyi nti point of views ze zonna z'abagezi. Naye leka nkinnyonnyole mwenna abaliyo ng'omanyi nti mu mutima gw'oli mugezi. Akaseera k'obusiru buli omu akafuna. W'ogenda okukwata omuntu omulamu asobola okubeera nawe nga single mother. Ompuliriza ng'ofunye kansa akujjanjabe naye at least n'omwolekeza amagombe. Ya Rabbi oli mutabbuliiko olina omutima. Oggyeyo embeera Museveni z'ayogerako ti abasiraamu muzeeyi abeewuunya. Waliwo statement omuntu gy'akola n'amaziga ne gakuyitamu bw'oba muzadde. Waliwo abasajja ng'akuwasizza n'akuteeka mu buddu kati Godfather asobola okukusibira mu buddu nga buli ddakiika Godfather tasobola kubanga ali mu basajja basobola okwenenya ne waba akusobeza. Godfather tasobola kukwenenyeza ne bwaba akusobeza kubanga amanyi buli kimu. He's too perfect to be judged. He's too perfect to make a mistake. But this time around, Papa, Godfather, you are 99.9 wrong with your statement. Kale wandi bagambye temuwasa omuntu azaddeko. Naye n'otabagamba nti at least ofa kansa nkutegeeza. Okusisinkana omusajja alinga Godfather. Ofa ng'owunya ebitundu by'ekyama nga bikuvaamu envunyu at least. N'ogaana n'eddagala ne weribaawo. Okufumbirwa omusajja ng'alinga Godfather. Tewaliyo mukazi ayagala kukeera kumakya kufuluma waazadde mwana kufuna musajja wakubiri naye abasajja betusinkana nga Godfather nga tosobola kubeerawo. Olunaku lw'ofumbirwa omuntu nga tosobola kutegeera nga tosobola kuwulirizibwa nga tayagala kugambwa kyekikano kya Godfather tosobola kumufumbirwa ayinza n'okukebe nkuganja ayinza n'okuba akebera enva mu ntamu kusinziira ku mbeera ze. You can read someone enjogera ye n'embeera ze n'ogamba naye ono ewaka n'enva azibala ayinza n'okuba ayinawo ennyama egyasibwamu ekyayi n'enkoko n'ababuuza supu yazze atya okuggwawo. Nze sikakasa nti Godfather ayinza okutuuka ewaka n'asanga awo. In fact ne waba asitudde omwana n'abooga ayinza n'omukkanyugira ayinza n'okwerabira nti yamuzaala n'amukusuulira wansi. Obusungu bwonna Godfather bw'olina mu mukazi gwe weebakako ng'alina omwana n'akukola ekintu ekikyamu bujje ku bakazi bonna. Abakazi abalungi weeba okitegeera naye eri mentalite y'okuba nga Godfather alina feeling gy'awulira. Bannanga eno bagiyita feeling. Tekyali kugamba nti alina message gyagaba wabula alina kifeeling. Oba abadde yakava mu bajjajja ava kuzina munuunu. Kirabika abadde ava kuzina munuunu ddala munuunu n'agamba manyi kanyingire social media mbeeko kyenjogera. Njagala okutegeeza Godfather abawala bonna bw'oyagala okwesiimisa oba bw'oyandiyagadde okukwana bonna tebannakwatulira naye bali bamama baabwe tebaliiwo ate nga balina n'empisa. Bw'owuliriza omusajja disrespecting ekitonde ekisitama muleeba naddala nga musajja n'akwata ekitonde ekisitama muleeba ne bamugamba nti nnyabo gaziya amagulu omwana ajja. Omukazi n'agamba omusawo nti obulumi bunzita sikyasobola ne bamukwatako asobole okumira omukka asindika abaana. Oyo omusajja tasaana kubeera mu community. Nze siri ku side eweebuula basingle mothers okutuuka ku kyotuuseeko kubanga mwe muli abakazi nga bafiirwa bamaama baabwe, mwe muli bafiirwa basajja baabwe, mwe muli abakazi
ngamwe abasajja bwe mubagezezzaako ne bagaana naabo mwebali so igwe ng'omusajja Godfather baba akutuusaako obuzibu guma nabwo mukwano guma nabwo Sebunya teyajjusanga olunaku lwe yasinkana Rema. Godfather is right. However, kulula ali too much. Tewaliwo muntu mulamu gwosobola kugeraageranya na mulambo. Tewaliwo muntu mulamu gwosobola kugeraageranya na birwadde. Okubeera ne single dad at least ndwala sirimu. N'owulira ng'omuntu akyogedde. That is beyond the hatred gy'olina ku bantu.